buli muntu yenna waali yeewuunya lwaki amagye begalaba ku Bobi Wine gabeera nga galabye ku muduuyi abawagizi ba Bobi Wine nga bw'olaba mu katambi ako yenna okwetoloola eggwanga babeera babagoba misinde ate abasirikale batuuka n'okugwa ebigo kubanga abaana tebabatya ate abaana bali fiiti nnyo naye abasirikale beegumbulidde okkuba abaana kati lengera mugoba omwana n'amulya bbana omusirikale n'agwa mu luwonko banaamenyekera bwereere naye ekibuuzo bano bagezako protectinga ki kubanga abantu ababeerayo mulaale bo bagamba ki abasajja bano banoonya ki ekyaddala lwaki bakuba abantu kavidi yako kolaba waggulu oyo yenze mbadde mulale ya Kyagulanyi waliwo ebintu ebimu bye mbadde ngambiriivinga nga ndaba ku social media wabula leero waliwo kyentegedde nawe kyenjagala otegeere waliwo vidiyo ezikwatibwa nga Kyagulanyi alina wakubye laale nga bagamba nti Kyagulanyi tafunye bantu wabula kankubuulira amazima olaba laale eyo gye mbaddeko okutuuka mu kifo Bobi Wine wabadde alina okubeera tomanyi kukaluubirizibwa kwenfunya ate nga sinze nzekka buli muntu nga buli ekkubo ly'oyinza okuyitamu liriko road block kati ng'olina okusooka n'oyingira mu byalo eyo munda n'osalinkiriza ate olyoka otuuke ku venue wabula ate era kyewuunyisa abantu babaddeyo gaayo ono nze sigambangako mbu talina maanyi gaayo ono alina amaanyi ate gaayo ono abantu balina engeri gye balabanga lyessuubi lyokka lye basigazza naye ate tukkirize bannanga abasajja bayiwa amagye ku kkubo n'ogamba Bobi Wine ng'ajja abasirikale nze ndabye ne ku basirikale bessirabangako maani naye baba bagezaako protectinga kyoba balina kye bakuwe kuba balina kye bataagala enseerabe naye nga regardless Kyagulanyi atuuse n'abantu abatuuseewo batuuseewo era n'ayogerawo n'avaawo naye luli lubanga lutalo lubeera nga lutalo ebyaddala naye nga ekituufu kiri nti twegamba kye bagezaako kukukusa muhoozi bagezaako mukukusa twegamba tutuuke mu katayimu ako we baagalira tutuuke kati olumbwa asikire kitaawe kye bagezaako kukusa naye nga lubanga lutalo okutuuka ku venue teebereza ate era abantu ne babeerayo kaakati bano bannaffe abalaga obutambi nti tafunye bantu olwo kubanga jjukira nti bw'aba tannatuukawo abantu batya okubeerawo amagye gajja bakuba ttiya gaasi ate era bw'amaliriza bw'ate balina okudduka amangu baveewo naye nga kati Bobi Wine juzi asembyeyo kubeera Ntebe Busaabala saidi zeeyo era tulabye nga amagye still newankubadde nga laale zaawedde naye ate era amasasi gaavuze ttiya gaasi n'avuga nti abaabaddeyo kati bagezaako bakubulira amaanyi ga Bobi Wine abantu bw'olaba Bobi Wine obanga alumbiddwa oba kiki ne kikwambala oyagala ogendeyo olabe naye muganda gwange lutalo okutuukayo kampeyini kitegeeza kugenda ewali abantu n'oyogera nabo wano bayitawo Ssaabagabo naye bagadde amakubo nga sobola kuyita ku kkubo ly'e Busaabala bagadde bizinesi z'abantu bonna baganda bange twabagamba kuva mu ntandikwa era tumanyi nti mu kampeyini eyaffe eya generation yaffe tetusuubira mukola fujjo wabula abantu bajje banyumirwe atunda t-shirt agitunde atunda bendera agitunde owa capati aguza abantu musanyu oba edduuka aguza abantu musanyu naye mutunulire kino ekintu amaduuka g'abantu gonna bagagadde lwampaka emidaala gy'abantu egy'ebyokulya bagigadde lwampaka abantu babakubye emiggo kabeere muto kabeere mukulu kabeere mukadde bino byonna Museveni abikola kubanga Museveni takyalinayo buwagizi n'obumu balabye Museveni yazaakola kubanga amanyi agenda niwano okubabulira ebigambo bino baganda bange okusookera ddala bino bye bakola byonna saagala mu byenkange njagala mubisuubire ate njagala musuubire n'okweyongeramu njagala mubasuubire okuteeka amagye buli wamu naddala mu kitundu kino ekya Buganda nziramu mbabuulira mwabambulira okuva e Masaka mwabambulira okuva e Gomba mwabambulira okuva e Luweero mbabuulira nti musuubire amagye okugateeka mu buli katundu naddala wano mu kitundu kya Buganda
musuubire okubatiisatiisa naddala wano mu kitundu kya Buganda. Mumanyi lwaki bakola ebyo? Mumanyi lwaki bakola ebyo? Kati kambakubakamba baganda bange naddala mu abantu b'omu Buganda, amazima ga Katonda ne musalawo Museveni tayinza kumalako nnaku 3. Jeno Museveni kyakimanyi bulungi nnyo, Muhoozi akimanyi bulungi nnyo, ne bannaabwe bakimanyi bulungi nnyo nti ekituufu kiri nti bannansi batukooye. Naye nga bwe badde nkutegeeza tulabye ebikolobero ebikolebwa abasirikale abagezaako okubeera nga olumu bagana Bobi Wine okuyita mu routes ezimu nga bagamba nti agenda kutaataaganya bizinesi z'abantu so nga ate be baggala n'amaduuka g'abantu. Bamanyi n'okubeera nga amaduuka babagamba mugaggale mugende muveewo wano kubanga bamulabanga omuyeekera ate era bagenda kwongera okubeera nga bayiwa amagye. Ekituufu kiri nti bannansi tebatidde. Bannansi bo tebatidde era bo ekyo ekyokumalako abantu emirembe n'okuteeka olutalo oba mu Uganda be bayinza okukikola kuba be balina emmundu ate be batakkiriza kusalawo kw'abantu. Naye nga mbadde nkyakugamba nti this time njagadde okuyitirako mu bantu abagezezzaako okutuuka eri Bobi Wine mu kampeyini ze bwe yabadde Entebbe, ababaddeyo oba kati abadde Entebbe bo mu kugezaako tuukayo n'abo abe NRM bagezezzaako. Leero mbaddeko wa Bobi Wine. Leero mbaddeko Bobi Wine wakubira campaign live mbadde olw'ensonga nti azzeeko eno sayidi z'Entebbe. Naye njagala kusigira ekifaananyi nkulage ne ku ebyo byenjize mu campaign za Bobi Wine. Njagala kubeera straight, saagala bbaamu kyekubiira yenna. Naye okusookera ddala kyenyiza okugamba Bobi Wine musajja w'amaanyi. Bannanga abantu baagala Kyagulanyi, abantu baagala Mitembo, abantu baagala Ngobi. Ekyo kyonyongedde kirealizing olw'ensonga nti zino videos ze tulaba, of course abantu baagala love, naye bw'obeera bwoti ku ground nga bwe mbaddewo olwaleero sobola okulagaawo ne buclips okulaga nti mbaddewo ku ground kubanga neekubizaako n'ekifaananyi n'emmotoka y'omukulembeze yeesaggula. Bagimanyi mugimanyi ekifaananyi mugenda kiba mukirabaawo. Naye bwe nzira ku mulamwa anti okumanya Bobi Wine w'amaanyi nze saabadde wagenda ku ground, naye waliwo omuzimu ogwo ogukwambala nga Bobi Wine asembedde naye bamere ng'ogirekawo n'ogamba bannange nange kankole ki kanzambalire. Ninye bodabodas turn okutuuka Bobi Wine w'abadde naye nsasudde ya 6 mbuuza ntya nti abasirikale badde kale bakuba abantu okitegeera n'olinnye eno ne bakuba n'olinnye endala n'olinnye paka ninye bodabodas 6 okitegeera naye nsasudde ya 6 olw'ensonga nti zino endala obadde wakagirinya ne bakuba oyo n'agenda. Naye mu byonna waliwo ekintu ekinchallenge nze. Gavumenti ya Museveni agibalira naye musajja mukugu kubanga mbadde sisuubira Bobi Wine kujja eno Entebbe, mbadde simusuubira kujjayo. Naye kyewuunyisa nti bamukkiriza okujja Entebbe kuba tubadde wano Bobi Wine abadde wano nga State House eri wali amaka g'obwa President State House nga Bobi Wine ali wano. So abantu abasingadde bagamba Bobi Wine tajja kujja Entebbe nga nange nzo mukubakkiriza mbu tajja kujja Entebbe. Naye kati awo gavumenti ataake kazanye bulungi, babadde very smart kubanga omuntu yenna ndibadde agamba nti Entebbe Bobi Wine yatanira bifaananyi because bw'otunula ku Entebbe Road tekulina bifaananyi bya Bobi Wine, bifaananyi bya Museveni byokka bye biriko. Bw'ogenda ku airport bifaananyi bya Museveni byokka. Naye omusajja bamukkiriza n'akuba kampeyini ye bulungi. Era abasirikale mbawa credit, kale abasirikale baleseemu kawa akavuyo olw'ensonga nti babadde basitopinga abantu Bobi Wine obutamuwerekera nnyo kuba wano kubayita abadde ng'ayimirirawo kati agenza ogenda okutuuka simanya kitubulu ng'abantu bajjudde we bati nga balina obbalemesa n'obbakuba emiggo era abasenga tukubye ppanya. Naye kyenyiza okugamba kiri nti abantu baagala Bobi Wine nkubuulira amazima. Bwe batuuse ku kisaawe kuba ntuzinze wentukidde ku ground bweti ng'abantu weebali naye nga tebana bakujjula bulungi, naye abantu mu ddakiika nga 15 bakubye eppanya ne bayita eyo yonna ne bajja. Kampeyini egenze bulungi, ayogedde byayogera mpaka ne bakuba mu koti ya gaasi awo eddakiika ezisembeddeyo. Waliwo incident ebaddewo olw'omusirikale gwe badde bakuba naye mbw abadde muleeya naye zadde balina ensonga zaabwe era ge masasa 2 ge muwulidde. Amasasa 2 gavuze oba libadde limu oba 2 naye ng'ensonga ebadde ndowooza kukakanya kajagalalo. Abasirikale waliwo omusirikale owaleeya ndowooza abadde alwana n'abantu simanyi kibaddewo ne bamugoba misinde. Kale ebyo mbirabyeko naye nga saagala binonooza. Ge masasa agabaddewo ne campaign ebadde very okay.
abantu ne bavaayo nga buli kimu kiri very kakati ndowooza okitegedde nti okugenda mu kampeyini ya Bobi Wine muganda wange obeeranga agenze mu lutalo olwaddala naye abantu basala ppanya ne bagendayo nti ye omuntu babeera nga babeera bamukkiriza kati ekyo kyekisinga okuluma bannaffe aba NRM kisinga okuluma General Museveni kisinga okuluma Muhoozi kubanga baagala okufuna engeri gye bakukusaamu ekintu kyabwe nga balimbiikiriza nti abantu babaagala mbu bakyalina ettutumu Bobi Wine akikubye kale bw'atyo Bobi Wine obubaka bwa kabaka bwe yabadde ba Christmas yabusomedde abantu mu n'ekigendererwa definitely kubanga tuli mu Buganda era nti tuli wamu nga Buganda omwoyo gwa Buganda ogutafa Negosamandi sisoko mpe ekiwandiiko kya kabaka wano okusomera abaana b'Ebusabala. Abaana b'Ebusabala musooke musirike. Bino ebigambo byensoma si byange. Bino ebigambo byensoma bya kabaka. Ate nze ndi mubanda waani? Ani maze ekisoko kwatero bendera. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo omwaka 2025 n'okubagaliza omwaka omujja 2026. Kabaka agambye ati agambye tubalamusiza mwenna tubeebaza essaala ze mutusabira n'omukwano gwe mutulaga bulijjo naffe tubasabira twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo n'agenda okusobozesa okutuuka mu mwaka 2026. Abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okubwa okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bateekateeka okubugira n'abalonzi n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka. Mu byonna bye muwulidde buli muntu akwatibwako ku mbeera egenda mu maaso. Buli muntu amanyi ekigenda mu maaso. Mwe abaana b'Ebusabala mu abaana ba Buganda njagala buli omu ateeka omukono waggulu bw'ati. Baganda baffe bayimbanga eno bw'ati nange njagala tugimbe tugambe nti ffe abaana